ekibuga twakikutte King Shiba ekibuga twakikutte nyola watu ninga kakampasa kawato kalinga kakampasa tukula ninga bakampasa yesi ni omusajja nambasa Export TV to the world. Kubadde kwennyamira biwoobe na kuwuubaala olunaku lwaleero mu studio emu Makindye ng'omukunja atasera ata ennyimba za King Shiba zonna ezaali zaasigala mu studio omuli kolabo ya Khalifa Aganaga eyo gy'owuliddeko nga ntandika vidiyo yaffe eno. Amanya nze Omwana Soda eno Export TV nkusaba subscribing following olabe embeera nga bwe badde mu studio nga mukunja yeeyambula Shiba mu butongole ng'amuta. Ennyimba zonna tuzizanyeemu ogenda ziwuliramuko oline mukunja byayogedde n'obubaka bwasindise eri bafaani be bonna. Tuzanye ennyimba za King Shiba okuva lwe yasookerako Bayibuli paka ku kolabo ye ne Khalifa Aganaga. Subscribing, commenting, sharing ate teekako ekide. Nze Omwana Soda Export TV nkola ne Abe. Aya nyabo mbalamusiza bampita omukunja atasera ndi mu studio wano. Nga bwe nabagambako ennaku ziringa 2 emabega waliwo ennyimba za King Shiba ezaali mu studio ze twali twakola nga ziri mu sito wazibulako bubuzi kuzita. Of course ku nnyimba ezo kwaliko collab gye yali akoze ne Khalifa Aganaga. Ennyimba ezo writing about now twagala zonna ngenda tuzite zigende nabagambye bino ebintu mbyejjeko completely buli kimu kigende gye kyava bagamba mukama twala byonna gye byava bigende. Just Shiba yonna gyali nze just njya musabira mikisa gisinga bwe tutereka ennyimba ze omuntu ayinza n'okanaga yalina ennyimba ze mu studio nazo mwazibba. So waliwo abantu bangi abeetaaga opportunity nga zino naye ate nga King Shiba ndowooza ye munaye Katonda bw'atyo bwe yageze oba sitaani n'atusinga amaanyi. Byonna wano tugenda batubifulumya. Nze namba yange ey'essimu kubanga nze nzikiriza waliwo abantu abeetaaga omukisa nga King Shiba gw'abadde nagwo badde n'amaanyi. Waliwo abantu abeetaaga music oyo ng'oli agamba nnoonya nampandiikira akayimba yabula. So waliwo ate tusobola n'osalawo ne tusayiningayo omuyimbi omulala Ne muzimuwa musobola obaayo n'omuyimbi eyo omulala yenna nga yeetaaga jasa akatono ke tubadde tusobola okubeera okitegeera. Enamba yange ey'essimu obukosi eri 0755 32 65 55 oba tekitegerekese nkiddemu bulungi. Soda kankikuddiremu ekitegeere. Simanyi n'ogabana ya kisinategeera ndi off topic. Tulina kakati gwosobola okubeerayo ne kabulaza ko kali eyo mu kyalo kalina talent kayimba nga King Shiba wabadde kasobola okuddawo. Kati awo ntegeerekese. Soda otegeera mpola kati kankinyonyole bulungi kitegeerekeke. Okay. Miyase basebo ne banyabo ndi mu studio esaawa eno ku nnyimba King Shiba zabadde ya voicinga abadde n'ennyimba eziwerera ddala nga nnyanga ziri mu studio zirinda bulinzi kuteebwa naye sitaani bw'atyo waakoze Shiba n'atambula n'agenda. I want for the telling of the public ne bakyali bange ne bafaani bange esaawa eno nnyimba ndi omu era faani wange asobola okumpagira nga ndi omu nkusaba mu mutima mulungi mpagira taata oba maama. Ennyimba zino tugenda ovukosi kuzita tetwagala muntu abeera eri atolaba tuvumira Shiba bajja natuvuma bagambe n'ennyimba ze mwagaano zita. Ennyimba ezo saawa eno ngenda kubanga nzita naye esobola obaayo omuntu ayeetaaga service efaananako bwetyo asobola okuba nti nina munnange ye asobola okwetaaga kino. Nze namba yange ey'essimu eri 0755 32 65 55 ne ku WhatsApp kweri. Oluyimba olusooka Shiba abadde yalukola ne Khalifa Aganaga. Ega kati Soda mutunuulire kati gye mikisa nange nagisabanga Katonda nange nkoleko collab n'abantu abanene. Obadde tonagifuna. Nange mbadde sinafuna egyo mikisa gikola ezo collab. Naye nga ye Shiba abadde mukama amusaasidde ng'agifunye. Kyokka era sitaani n'akola amaanyi. So kati sagala tuddemu yomba ku bintu bya Shiba buli kimu mukama twala. Sampling gwe. Tuli mu studio wano, okay. Olwe yakola ne Khalifa. Lwosookeddeko lwennyini. Nalwo olugaba. Tewali lwesigaba zigende sirina kyenjagala bulali. Omuntu ogwazi yagenda yiye endala ezange ebyange ng'omu.
mbadde manya ojja kubira Khalifa ekibuga twakikutte King Shiba ekibuga twakikutte nyola watu Ninga kakampasa Kawato kalinga kakampasa Tukula ninga bakampasa Yesi ni omusajja nambasa laba kawatoka kampasa odizaini wa bakampasa style za bakampasa laba kawatoka kampasa Jangu tweragako Kubyolinondagako Nyirironda bandi kunnacho Uno mubiri sigwafako Oyagala tuzine tukirira Sunda sunda Baby balaga Yola sunda Ninga kakampasa Kawato kalinga kakampasa Tukula ninga bakampasa Yesi ni omusajja nambasa laba kawatoka kampasa odizaini wa bakampasa style za bakampasa laba kawatoka kampasa kanyonyi kange gwe gyoliki wewawulira nkuyita ngojja bebatoka kugamba kojja dongo babukamu bwakongojja nagalya amatama ga bebi endaba mpita bebi batuma beti mbasuume wa switi anzala wanazikutte babadde banzala wanazikutte ekibuga twakikutte ekibuga twakikutte King Shiba ekibuga twakikutte Shiba ne Khalifa Ganaga yebakuba eyo naye yagenze byonna yola watu Ninga kakampasa Kawato kalinga kakampasa Tukula ninga bakampasa Yesi ni omusajja nambasa laba kawatoka kampasa odizaini wa bakampasa style za bakampasa laba kawatoka kampasa Jangu tweragako Kubyolinondagako Nyirironda bandi kunnacho Uno mubiri sigwafako Oyagala tuzine tukirira ekibuga twakikutte King Shiba ekibuga twakikutte nyola watu Ninga kakampasa Kawato kalinga kakampasa Tukula ninga bakampasa Yesi ni omusajja nambasa laba kawatoka kampasa odizaini wa bakampasa style za bakampasa laba kawatoka kampasa Jangu twerageko Kubyolinondagako Nyirironda bandi kunnacho Uno mubiri sigwafako Oyagala tuzina tukirira Sunda sunda Baby balaga Yola sunda wana. Ninga kakampasa Kawato kalinga kakampasa Tukula ninga bakampasa Yesi ni omusajja nambasa laba kawatoka kampasa odizaini wa bakampasa style za bakampasa laba kawatoka kampasa kanyonyi kange gwe gyoliki wewawulira nkuyita ngojja bebatoka kugamba kojja ebidongo babukamu bwakongojja enagalya amatama ga bebi endaba mpita bebi gwe batuma tegulumu gwe batuma beti mbasuume wa switi anzala wanazikutte babadde banzala wanazikutte ekibuga twakikutte babadde banzala wanazikutte Ninga kakampasa Kawato kalinga kakampasa Tukula ninga bakampasa Yesi ni omusajja nambasa laba kawatoka kampasa odizaini wa bakampasa style za bakampasa laba kawatoka kampasa kwata Motrix nabagambye ennyimba Shiba abadde n'ennyimba abadde n'ennyimba ziri 3 olwo lwe lusooka yalukola ne Khalifa Ganaga then alina oluyimba olwokubiri we had the same doing
tugenda ku luyimba lwakubiri kati. Eyo kolabo yagikola ne Khalifa. Yagikola mu biseera kimukunja. Yalukola tetunnagenda kata. Kye kibadde kisibye ebbanga lino lyonna okuba. Anti jjukira ate twali tugenda okulinnya. Anko banaye katumalirize buladi wange. Ekyalemesa okuzijjukira twataawa ennyimba bbiri. Twata luli olw'oluzungu nomata ne tutana luli tuli mu kkubo tujja. Kati ne tulaba ng'ennyimba zigenda sukka obungi ne tugaa katuterekeko mu sitoowa tujjanga kutaako mpola. Naye sitaani ndowooza bw'atyo yabiganye sitaani teyayagadde bibeerewo. So waliwo oluyimba olwokubiri luno lwesimanyi kubanga ne bwe tugamba olugabira omuntu omulala yenna luba terugenda mukolera olw'ensonga naluwandiika ngoberera obulamu bwa Shiba. True story y'obulamu bwa Shiba. Kakati lw'ekizibu okuluyingiza mu muntu omugaye luyimbe kubanga oluyimba olukwata ku bulamu bwo true story y'omuntu gwe tosobola yimba sitole etaali yiyo okitegeera. Tosobola kwambala kalakita. Baluyita Mukama ndi kuwaaki. Era omwandisi y'omuggwe. Waliwo Mukama ndi kuwaaki nalondooza byonna tubifulumye gwobateereddeyo byonna bigende sina kintu kya Shiba kye njagala mwana asigaza nze. Nje obusungu ndabanga ate obungi. naye Mukama ndi kuwaaki gwe tuzize n'abalangira obulamu bwange nali nkomye bambi wannonda nga nasubiri mpeddemu era nga nninda kimu okufa mpanirira mu ng'ojja ndi wanyuma nnyo tonda n'enzirayo gyerava nga tonnafa tokigeza okwevuma ensi nze nyatandaba nfudde kyenyinyalwa nga kunsi nasigaza kimu kyakulinda kufa kwange naye Mukama yantaddeko eryanyi nze yali talina pulani nga nafuuka masikini. Mama King Shiba ntukulanga bimyaso laba bwenjakanga ebitala byanze kwempulira nga genda mu ggulu Mukama. Naye Mukama ndi kuwaaki gwe tuzize n'abalangira obulamu bwange nali nkomye bambi wannonda nga nasubiri mpeddemu era nga nninda kimu okufa bwenirira mu ng'ojja ndi onyuma nnyo tonta n'enzirayo gye nava. Mukama nkuumira obwana bwange nkuumira omwami wange buli mbeereddewo munaku ensi enejjuddemu abantu abakyamu mu makubo nga waliyo emisanvu amaziga gabadde mangi nnyo genkabye Mukama ne gindaga kwamaanyi bambi kuumira obwana bwange Mungu kuumira obulamu bwange kale ne bwendiba singisibula Mungu kuumira obwana. Naye Mukama ndi kuwaaki gwe tuzize n'abalangira obulamu bwange nali nkomye bambi wannonda nga nasubiri mpeddemu era nga nninda kimu okufa mpanirira mu ng'ojja ndi wanyuma nnyo tonta n'enzirayo gye nava. Obulamu bwange nali nkomye bambi wannonda nga nasubiri mpeddemu era nga nninda kimu okufa mpanirira mu ng'ojja ndi wanyuma nnyo tonta n'enzirayo gye nava nga tonnafa tokigeza okwevuma ensi nze nyatandaba nze nfudde kyenyinyalwa nga kunsi nasigaza kimu kyakulinda kufa kwange naye Mukama yantaddeko eryanyi nze yali talina pulani nga nafuuka masikini. Mama King Shiba ntukulanga bimyaso laba bwenjakanga ebitala byanze kwempulira nga genda mu ggulu Mukama. naye Mukama ndi kuwaaki gwe tuzize n'abalangira
obulamu bwange nali nkomye bambi wannonda nga nasubira empeddemu era nga ninda kimu okufa wanirira mungu jende wanyuma nnyo tonta n'enzirayo gye nava mukama nkuumira obwana bwange nkuumira omwami wange buli mbeereddewo omunaku ensi ejjuddemu abantu abakyamu mu makubo nga wali emisanvu amaziga gabadde mangi nnyo genkabye mukama nejindaga gwamanyi bambi kuumira obwana bwange mungu kuumira obulamu bwange kale ne bwendira ensingisibula mungu kuumira obwana naye mukama ndikuwaki gwatuziza n'abalangira obulamu bwange nali nkomye bambi Okay, kakati awo olwo luyimba we namala okuluwandiika naleeta Shiba n'aluvoyisingamu naye nga omanyi ebintu bya Shiba si wakupakukirako ensonga lwaki nsaasira abamupakukirako nti Shiba osobola omuleeta mu studio n'atuuka n'agaana biyimbayo ate tomukube naye nga ne byayimba biyamba ye naye yoba biki ebiba bimulinnye neyekyanga so twajjako naye mu studio wano twebaze ono producer Blood mwana badde tugamba abantu nti King Shiba Kolo yajja mu studio n'ateekamuuko eddoboozi mu luyimba olwo nga njagala alweyimbire kuba tuba tuwandiika ennyimba nga tugenda oziguza abantu ebiseera ebisinga osooka n'ebigambo n'obimuyimbira gye bayitaddemo kati ne King Shiba oluusi tubadde nga tukikola nenjija nenteekamu eddoboozi ne tumutwalira nassa mu matu n'awuliriza kati then oluvannyuma n'ajja mu studio n'ateekamu so na wano wegwali era yajja n'ateekamuuko eddoboozi eryo lyogenda owulira wego naye mukama ndikuwaki gwantuuzizza n'abalangira naye mukama ndikuwaki gwantuuzizza n'abalangira naye mukama ndikuwaki gwantuuzizza n'abalangira so kati oluyimba olwo lyayinza okumbuuza mukunja lwaki walwawo oluconcentratingako okuluta nayagala tulute ng'agenda kulinnya nnyonyi naye kakati mukadde ke kamu nendaba nga waliwo ennyimba bbiri olw'oluzungu lwe twali tutadde waliwo naluli tuli mu kubo tujja then kati jjukira twalinayo essuubi ly'okumiitinga Shiba yali abadde n'essuubi ery'okumiitinga Maamafiina ye nga ye teyamumiitingako physically ye nga ye kubanga jjukira lwe basooka okumpita basindika SB4 nannona naŋŋamba bakuyise wekka then we natuukayo Maamafiina n'ambuuza Shiba ki omwana we mutunula aliwo ebitatere waliwo ekimutawaanya tali yekka kati oluyimba olwo nendulekayo neŋŋamba dedde lwali miitinga Maamafiina lwe nali omanyi music kibalo music mathematics by the way just abantu olusi abamu kati nga wolaba nti Brunoke yabaze nti kati abantu banvumye nina kawaya tekagira obusigo bwakunukira was it necessary omuwala ayombye simanyi wandya nonsuulawo naye tolina waaka n'akibala nti wenkwatagana ne Gravity tusobola okuba ekiyimba kifitting mu situation yasise yanoonyeza muyimbi kyase oyimba ekintu ekikwata abavubuka yadde kirabika ng'ekiwemulawemula naye nga kikwata DNC y'abavubuka kuba yabadde asobola onoonya Papa Misa Kisemakula yabadde asobola okunoonya Pastor Bugembe yakolako ne Kabuye Sembo yabadde asobola onoonya omuyimbi omulala naye kati we yabazeemu ku kyeyeetaaga osinziira ku kisitole tetosobola gamba Pastor Bugembe ayimbe nti nakulya n'enkusuulawo sime neweweeraga nakulyako kasita nakulyako okitegeera kati mathematically mu music omuyaaya atula butuuzi n'agamba wanaani agit okitegeera ne babala nti wetuleeta Gravity olwedde abantu bamumanyiiridde awo ne baleeta Gravity kati so music nti Gravity ne wayimba ekintu nga kiwulikika bwe kityo omuntu teyeekanga naye kubyamu akafaananyi singa Papa Misa Kisemakula ye yakoze kolabo ne Brunoke ne bayimba neweweeraga nakulyako nakulyako okitegeera of course Papa tasobola nakkiriza kiyimba okitegedde kati so naffe ekibalo kyaffe kyali nti Shiba wa miitinga kwa nze nali nkibe yakadde konna Maamafiina ajja muyita era abadde ajja muyita kati nga manyi dedde lwa mu miitinga
ate luno kuba kakati bw'ogamba nti naye Mukama ndikuwaki gwa ntuuzizza n'abalangira obulamu bwange nali nkomye Yesu wantaasa nga n'essuubiri mpeddemu era nga ninda kimu kufa panirira Mungu gye ndi wanyuma nnyo tontana enzirayo gye nnava Mukama nkuumira obwana bwange nkuumira omwami wange buli ambeereddewo mu nnaku ensi ejjuddemu abantu abakyamu mu makubo nga waliyo emisanvu nze waliwo kondeseemu effumu anti wembiwandiika nange mbyerabira mbiyiyiza mu situdiyo kati banabyerabira. Kankubuza ekibuuzo kimu ogambye wawandiika true story ku bulamu bwa Shiba waliwo layini egambye nkuumire omwami wange gizanyaawo vasi esembayo soko izanye vasi esembayo nkuumire omwami wange njagala kubuuza obudde obwo yali amulina obanga naye omuteekateeka mwaje kaalikuwa okiwegako panirira Mungu gye ndi wanyuma nnyo tontana enzirayo gye nnava Mukama nkuumira obwana bwange nkuumira omwami wange buli ambeereddewo mu nnaku ensi ejjuddemu abantu abakyamu mu makubo nga waliyo emisanvu amaziga gabadde mangi nnyo genkabye Mukama n'ejjinda gaggwamanyi bambi nkuumira obwana bwange Mungu nkuumira obulamu bwange kale ne bwe ndiba nsingisibula Mungu nkuumira obwana soga ojjeyo mukunja ekibuuzo kyange era tonnakiwona owandiika ku true story ku bifa ku Shiba Shiba atugamba abasajja bana bonna nga bagenda mwami kigugu owandiika gwe yali amukuumira gwe oba eriyo omulala gwali oteekateeka omufunira akonno kabuuzo anti kati Shiba era newankubadde obudde buno abadde talina musajja ali permanent naye tekijjaawo nti yali abaddeko n'omusajja kubanga alina abaana era natula n'enkibalamu neŋŋamba Mukama nkuumira obwana bwange wera abalina nkuumira omwami wange tamulina buli ambeereddewo mu nnaku ensi ejjuddemu abantu abakyamu mu makubo nga waliyo emisanvu amaziga gabadde mangi nnyo genkabye Mukama n'ejjenda gaggwamanyi bambi kuumira obwana bwange Mungu kuumira obulamu bwange kale ne bwe ndiba ensingisibula Mungu kuumira obwana kuba kandi nyimenye ng'ogambye nkuumira mukunja wange gwe kyonomanya oluyimba lubadde lugenda balwamaanyi nali nabalada vidiyo yalwo nga tujja kujjayo abaana ba Shiba bonna akole lasti mbadde n'ebibalo tubadde Shiba gundi Shiba bwebange badde tugeze badde seri abadde akyalina ebintu bingi abantu yadde bagamba abaana be kuba aliwo omwana ali e Masaka oba ali Masaka ne wabaawo ali ku Mubaraka ne wabaawo oli eyaddayo okusoma by the way era nti Shiba omwana we Eva abadde lwe yaddayo ku ssomero Shiba yali yaddayo ku kkubo tamulabanga nako Shiba tana meetingako ku oyo omwana ali ku ssomero kyali kyakolebwa wano ng'omwana addayo ku ssomero kuba yazzeeyo gyali mu kisula asoma nga Shiba yalina omuzaayo kati bino byonna ebizibu jjukira we bijjidde sitaani wakoledde ki wakubidde sitaani wateereddemu amaanyi era n'omwana we okuddayo ku ssomero omulundi ogwokubiri kazzeeyo kano era agenze okuddayo nga Shiba ali ku kkubo tuzze ku sseri gy'ogambye kabadde ku Nyanjula so bibadde bikyali bingi nnyo ennyimba ezo nti Kalifa twamumiitinze ddi kwosa jjo nagamba mukunja akayimba ako ke nakola ne King Shiba kiki ekyagala lwaki tetutaluyimba olwo ne mugamba Brad wange nange oluyimba mbadde njagala mu lute kubanga jjukira oluyimba otwali tulina oluwa obudde ng'ekisooka si lubi Shiba teyayimba bubi if you can for the sewing us Shiba we yayimba ne Kalifa Ganaga verses za Shiba zikwata generation eriwo ate yaziyimba ate yakyusaamuko ne kunyimba ye yennyini kibadde kiraga nti Shiba asobola okyuka mu buli style ali versatile yeah ekibuga twakikutte King Shiba ekibuga twakikutte Yola wadu ninga kakampasa kawato kalinga kakampasa tukula ninga bakampasa yesi nyo msajja nambasa laba kawato kakampasa udisaini wa bakampasa
style z'abakampasa laba kawatoka kampasa jangu twerageko ku byolino ndageko nyiriro ndaba ndi kunnakyo uno mubiri sigwafako oyagala tuzina tukkirira sunda bebi balaga sunda ninga kakampasa kawato kalinga kakampasa tukula ninga bakampasa yesi nyo musajja nambasa laba kawato kakampasa udizaini w'abakampasa style z'abakampasa laba kawato kakampasa kanyanye kange gwejuliki bwewulira kuyitangoja bebatoka kugamba koja dongo babokamo wakongoja akasusu ninagalya matama ga bebi ndaba mpita bebi gobatuma tedulumu gobatuma beti basuwome waswete anzala wanazikute babade banzala wanazikute ekibuga twakikute babade banzala wanazikute ninga kakampasa kawato kalinga kakampasa tukula ninga bakampasa yesi nyo musajja nambasa laba kawato kakampasa udizaini w'abakampasa style z'abakampasa laba kawato kakampasa Kenzo jangu abalage engeri gy'abadde agenda ogikuba giwono na Kenzo jangu oluluyimba olwo lulinako ebibuuzo ebya ebibuuzo biri bibiri ekisooka ngenda bikubuuza lumu gw'obinziremu lumu kolabo eyo mwatandika mutya ofuna kolabo eyo naidiya manya ne Khalifa n'ekibuuzo ekirala ku miramwa gyonna Shiba abadde atambulira nnyo mu ddiini mu style eno endala nnyo how do you came up with that kind of omulamwa mwava kuki nafuna omukisa nja guyita mukisa Khalifa nampita nangamba mukunja ngenda kukuguzaayo oluyimba nga lwange yali agenda kunguza oluyimba nganze nangamba enyimba nziseeramu kuba Khalifa aganaga awandiikidde Bashiba Kalungi bayimbi bangi bawandiikidde ennyimba lwakuba nti tebatera teekamu loogoze kati nengamba mukama weebale kati Khalifa wangamba okumpa oluyimba jukira akadde ako nange nali ndi kuswama kolabo ewa Spice Diana okifuna kakati mu mutima nengamba gujja ba mululu nkole kolabo ne Spice Diana ate ne ya Khalifa njitwale so what did I doing nengamba Khalifa mbadde nsaba kye nakola omukisa gwange okuyimba nange jimpeere Shiba era nakimunyonyola ne muganze nze nkole ne Spice Diana kati era ekibalo nga nage music mathematics kibalo ngambaze Shiba bw'anaata ne Khalifa bekapa of course abantu bajja beera bagambe kati Khalifa ali ne Shiba kati nange tute ne Spice kati mu mbeera eyo jikira abantu addemu kiri nti Shiba bw'aba n'omusajja yenna nga bagamba justice for mukunja nange bwe mba n'omukazi yenna nga abantu bagamba justice for King Shiba kati nali mbala ffe tuteeri ne Spice ono naye ate ne Khalifa kati ate nga wawuliriza luno oluyimba jangu tugiremu soko tukubire bakampasi olabe challenge wezanditambudde ekibuga twakikutte nyola watu ninga kakampasa kawato kalinga kakampasa tukula ninga bakampasa yesi nyo musajja nambasa laba kawato kakampasa udizaini w'abakampasa style z'abakampasa laba kawato kakampasa jangu twerageko ku byolino ndageko nyiriro ndaba ndi kunnakyo uno mubiri sigwafako oyagala tuzina tukkirira sunda bebi balaga sunda ninga kakampasa kawato kalinga kakampasa tukula ninga bakampasa yesi nyo musajja nambasa laba kawato kakampasa udizaini w'abakampasa style z'abakampasa laba kawato kakampasa kanyanye kange gwejuliki bwewowulira nkuyitangoja tebatoka kugamba koja ebidongo babukamo bwakongoja
kyakaluba ngondamu ekibuga twakikutte ekibuga twakikutte nyola watu Ninga kakambasa, kawato kalinga kakambasa, tukula ninga bakambasa, yesi ni msajja nambasa. laba kawato kakampasa udizaini wa bakampasa style za bakampasa laba kawato kakampasa mukunja nange nkusinga Jangu twerageko, onyonyole kubyolinondageko, nyirironda gwofumita bandikunacho. bukumizira bayo N'omubiri si gwafako, yagala tuzina tukkirira, sunda sunda, baby balaga Zola sunda. Ninga kakambasa, kawato kalinga nikunacho, n'omubiri ekibuga twakikutte kengeshiba. ekibuga twakikutte ukunda nyola watu Ninga kakambasa, kawato kalinga kakambasa, tukula ninga bakambasa, yesi ni omusajja nambasa. laba kawato kakampasa udizaini wa bakampasa style za bakampasa laba kawato kakampasa Jangu twerageko, kubyolinondageko, nyirironda bandikunacho, guno mubiri si gwafako, yagala tuzina tukkirira, sunda sunda, baby balaga Zola sunda. Ninga kakambasa, kawato kalinga kakambasa, tukula ninga bakambasa, yesi ni omusajja nambasa. laba kawato kakampasa udizaini wa bakampasa style za bakampasa laba kawato kakampasa kanyonye kange gwe gyoliki gwe wowulira nkuyita ngojja bebatoka kugamba kojja ebitongo kabokamu bwakongojja kasusu ninagali amatama ga bebi ndaba mpita bebi gwe batuma tedolumu gwe batuma beti maso wome wa switi anzala wanazikutte babadde banzala wanazikutte ekibuga twakikutte babadde banzala wanazikutte Ninga kakambasa, kawato kalinga kakambasa, tukula ninga bakambasa, yesi ni omusajja nambasa. laba kawato kakampasa udizaini wa bakampasa style za bakampasa laba kawato kakampasa ulabona people okay Kenzo ono bamuyita je icon enzina gyazinamu bannaye singa bw'obadde mu kwefumita nga yakutte ku mwana w'omuntu n'akwata ku mukwano gwe kadaama nga yakadda myaka 2 tewali kugombako ayinza okutukira ku muntu so kayisizaawo yezo nyimba bbiri luyimba kyo lwashiba lwetubadde twete as we are for the wind luyimba kyo lwetubadde ng'okyalunoonya mukunja ogenda zituterayo ku mikutu migatta abantu tunyumirwengamuko ffe abawagizi ba King Shiba anti nakunyonyodde sirina kye nyinza gamba nti enyimba za Shiba zeetaaza kino oba kiri nze nkugambye kati ntandika bino byonna ndifulumya mu sitooko ojjamu ebikadde buli studio muli byetubadde tukola ne Shiba byonna bifulume then ntandike ebyange nga omukunja brand nga omukunja atakola ki oli freshinga bakuyita ku rebrandinga rebranding olwo twaluta shiwakuva engera kana kakuzanyashi shiwakuva engera kana kakuzanyashi
ya already tumalirize kati njagagenda phone tukole exclusive okay kanjenje kole so here soda chiche sibanukudde music wa Shiba omulala ebisigadde ndowooza teriyo nnyo tewaliwo nnyo kyogamba nti tetukikoze ebisigadde ndowooza byebyo alwagala zagaddeko owulirizaako byonna gye ziri ku mikutu gye tikitoko ye kyemanyi tuyinza obateerayo okwo naye ate agenda era jjukira bwe tuba tuli branding nga ne tiktok gwe kyonomanya kadde kalina otuuka nga ne okwate olweyo nga n'akawunti tokyaziraba okategeera enamba y'essimu bakyajaga enamba y'essimu eri namba yange eri 0755 32 65 55 eyo namba y'omukonje atasera 0783 no 0755 32 65 esembyayo 55 ne ku WhatsApp kweri nze nsuubira bangi abali eyo abeetaaga betusobola like ogaa nti nono katumugattireko oko kitegeera nga wali eri wetupika ebirala sofa tuli mu kkubo tujja enamba newotagibawandiikira bagende ku mitimbagano gyange atagirina agisabe okubira jjajjawo mu kyalo n'omugampa enamba ya mukonje ne ku Facebook kweri okay ku Facebook akawunti yange kweri ku YouTube channel omukonje atasere enamba yange weri awo ku TikTok enamba yange eri awo tuli tukisipanda mosomeyo kwange bakyagita isome yangereze nagabirize musanvu nya yogera sebo ngo abasajja gwe ali zisiraga wapiri kayate mukuja 07 nya asatu mwemu 17 13 producer Kickspan ku mapesa oyo omu ku bamanyi kiki ekitegeeza okujja mu Shiba oluyimba emirimu gy'olina okola kale basobo ne banya omukkirize ennyimba mugenda zisanga ku mikutu egy'enjawulo expo gigenda bbeerawo ku kyano y'omukunja ne akaunti za Shiba zonna mukkirize si ye lwasookera ddala bayibuli era yaawano oluyimba lwa Shiba olwasooka mu bulamu kale kisombe mukwano oliwono kufa olwatandika ezo sente zolina zebuuza olyako obanga oziteeka mu waleti omu kyonna kyakabi alesirye mukwano oliwono kufa bango gitereka mitete ekino kyakabi kale kisome mukwano oliwono kufa. Export TV to the world.